Yes, of course. Mukulikeyo mu Miss Uganda mikwano was such a very great moment nga balangirira omuwanguzi. Miss Uganda ow'omulundi guno ate abaddemu omuzinzi mungi nnyo gye byakidde nga omuwanguzi alangiriddwa mu butongole mwana muwala amanyiddwa nga Muhooza Trivia Ele ye yawangudde myaka giri 23 gyokka egy'obukulu omwana muwala ono agosobola okulanga olaba ekifaananyi ekyo ekyabasatu kana kawala ako koolaba akali wakati akayina smile akayina smile ey'amaanyi ennyo nnyini ddala ke kawangudde obwa Miss Uganda Miss Uganda 2025 officially omuwanguzi twamufunye kati nga sinnagenda mu ba contestants omusanvu ko twatukidde okuba nti no tufunako abasatu abawangudde infact kale kansooke mbagendemu ba contestants omusanvu twabaddeko ne mwana muwala amanyiddwa nga Akot Gillian Tracy ono yabadde ava kole side ze kole then eyabadde addirirako awo wabaddewo akampulira Rebecca ono nno asibuka Rukungiri then omulala yabadde Kirabo Faith ava Kabarole yes atwade ne mwana muwala omusoga mwene amanyiddwa nga Nayigaga Miriam Nora naye yabadde mu lwokaano luno olw'abantu omusanvu babawala omusanvu abayingidde the top 7 okwabadde kulina okulondebwako omuwanguzi kati twade ne mwana muwala amanyiddwa nga Muhooza Trivia Ele ono nava Bukomansimbi by the way omuwanguzi ava Bukomansimbi so abe Bukomansimbi muwage omuwanguzi wa Miss Uganda yafubutuse mumwe amwana muwala omulala ye Agatha Drex Keine ono yabadde ava Sembabule kati mwana muwala abadde ow'enjawulo ennyo mu competitions zino bamuyita Nalubega Amina mwana muwala w'e Masaka at the same time abenga bindowooza twabadde tulina okwesunako we got someone nayingira the top 7 ate mu bufu omu oba obulala mwana muwala Nalubega Amina ono abadde wanjawulo nnyo in fact Nalubega Amina bangi bamanyi nga errands runner such a very beautiful name okuva wali ku mukutu ogwa TikTok by the way mwana muwala amanyiddwa nga Nalubega Amina teyabadde mu top 3 omanyi Miss Uganda bawa akulembedde amuddiridde n'owokusatu Nalubega Amina teyabadde mu top 3 wabula bangi bagamba nti she might have not won the accolade ayinza okuba nga teyawangudde kirabo kya Miss Uganda wabula yawangudde emitima gy'abannayuganda gyonna mu competition zino mwana muwala oyo gwolaba amanyiddwa nga Amina Nalubega oba errands runner mwana muwala ono nno empaka zino yazifunyeemu nnyo olw'ensonga ye yavuddeyo ate n'ebirabo bibiri mwana muwala errands runner Nalubega Amina yavuddeyo n'agalabo semalabo aga abiri mwana muwala ono yawangudde ekya Miss Popularity Uganda 2025 ekyo n'agenda nakyo mukadeke kamwana muwala ono yawangudde ekya Miss Rising Woman 2025 nakyo n'agenda nakyo so yavuddeyo n'obuwanguzi bwa mirundi ebiri in fact obuwanguzi bwa mirundi 3 yabadde mu top 7 eya Miss Uganda nafuna ekya Miss Popularity Uganda 2025 at the same time n'avayo ng'awangudde n'ekya Miss Rising Woman 2025 mwana muwala ono amanyiddwa nga Nalubega Amina errands runner in fact mwana muwala oyo atunda perfumes ate nga mukadeke kamu influencer so ye mwana muwala Nalubega Amina number yali 17 abaali bavotinga by the way mwana muwala ono yafunye obuwagizi bw'amaanyi nnyo ku social media nti ebirabo bino oba obuwanguzi buno bwa Miss Popularity
tebwavudde mu bbanga nti bamuwadde buwenedda abaana balonda Nalubega Amina ku online ne sekulonda yenna ne bagamba muwage Nalubega Amina yewaffe alina kitwala alina kiwangula alina kyetika but at the end of it all ina byavuddeyo ko nabyo so njagala okutegeeza nti abawanguzi bali basatu waliwo oli ayinza okubuuza kati abawanguzi basatu tubalaba bitatubula amannya gaabwe omuwanguzi omukulu yeyabadde Muhooza Trivia ele yakrowningidwa oba yawayereddwa engule y'obwa Miss Uganda 2025-2026 ako grand final mukwano gwange kati first runner up oba eyamudiridde ye mwana mwala oli gwe nakusomeddeko mwana mwala oyo aba asibukawa Kirabo Faith abakabarore omuwanguzi ye Muhooza Trivia ava Bukomansimbi Bukomansimbi nabagambye mwesanyukireko kati Kirabo Faith ye yabadde first runner up Kirabo Faith abakabarore then eyakutte ekifo ekiddirira ye mwana mwala amanyiddwa nga Agatha Drex Keine ono ava mu bitundu by'Essembabule ab'Essembabule Wanina Rose nammwe mwesuneko mwafunyeyo omuntu ku basatu aba Miss Uganda ab'omwaka 2025-2026 so twongera n'okuyozaayoza errands runner you really did a great job mu lutalo luno oba mu lubbinkana luno olw'okulaba nti okroningibwa kwa Miss Uganda wadde ekintu tekyavuddeyo nga bwe kyabadde kirina okuvaayo but at least bagamanya mantono kayano eri mu nkwawa you are the Miss Popularity at the same time you are the Miss ekirala kyabadde ki wova ku Miss Popularity you are the Miss Rising Woman 2025 kale awo tuveewo tweyongereyo ko mu maaso mukwano gwange tweyongereyo mu maaso bate tweyongereyo kale munange twabadde tuli awo Bad Black nga siye wuuyo chaye this time it will be divorce sibyakudduka buddusi so we are getting married for life divorce no divorce banga bayaye batema tokimanyi kanso this time I know take a popular I'm so happy ngenda kati mu education team that is Bad Black for you Bad Black banangi Bad Black anga yanyumye Bad Black anga yanekanekanye omanyi okunekanekana nese kunekanekana agwa Bad Black yakyogedde lunye nti omulundi guno kati gayona agenda mukuba bukubi impeta kati bwamala mukuba empeta we pa gayono we yemamaali zambu simanya ate kati nze Bad Black ankukoye njagala twawukane omukwano gwe sikyaguuliranga bwe naguuliranga Bad Black yamugambe kati yamugambe nti omanyi kye tugenda okukola mukwano gwange tugenda kubanga twawukanira mu mateeka tujja kwawukanira mu mateeka sosobola okubalengera bye babadde bayingirawo but omukwano gwabadde mungi ekitenkanika mukwano gwange was a lot of love being sprayed wali ku lunaku obukiisa obulabye nga buyitiŋŋana ebirabo nga biyitiŋŋana katongera okufuna ku Bad Black nga nnyonnyolamuko here and there. So I'll always encourage all ladies in the house. If money comes and you're lucky, marry for money. If it's love without money, work together. Me, I've worked together with Slim Daddy. He has supported me emotionally, physically, loved my 4 children, and really this is the life I wanted. Before even you all know that even a billionaire put me in prison for 2 years and I served. I'm an ex-convict. Oyo ex-convict omuzanya alina mutono. Bamwita Shanita Namuyimbwa abatamumanyi. Bad Black eryaffe lye tumanyi. Yabagambye nti talina kyatayiseemu ye ex-convict tolina kyogambayo. In fact ku mukolo guno nalabyeko Abrians ne Prim nga bayingirawo kaawo nalabyeko abantu ab'enjawulo bazze bambi. Kino nno kye twabaddeko Bad Black yabadde ku kyoyinza okuyita introduction and wedding launch
akawungezi k'eggulu ng'ennaku z'omwezi 2 September Saturday babadde balonchinga emikolo gyabwe gigenda okuba nga gijja. In fact okwanjula kwa Bad Black kuliwo ng'ennaku z'omwezi 3 December nti Bad Black agenda kuyingira omwaka gwa 2026 waliwo tugendera mu kalulu nga mukyala mufumbo mukyala eyajjibwa mu bazadde baabwe yajjibwa mu bazadde mu bujjudde. So Bad Black bagenda muno na mu maka g'abakadde be ng'ennaku z'omwezi 3 December. Yes, nga 3 December. So it was such a very beautiful function. Nalabyeko ku Posha yazze nga ayambadde akantu mutaayi wange. Nenga Bad Black ayongedde okuba nti approving wrong abantu abadde bakyalowooleza mu Bad Black oli omukadde. Kati mukyala mupya endowooza gyalowoozaamu ebintu bipya. Nalabyeko ne ku Asha Panda awo the husband naye ng'alina engeri gye yeesosotolamuko ng'alaga nti mweteefuteefu okubeera nga atwala Bad Black officially. Kale bwe tuvaawo awo olunaku lwe lumu olw'eggulo omwana mulenzi amanyiddwa nga Pazo. Pazo naye yatutte mukyala we mu butongole. Pazo olunaku olw'eggulo. In fact abataalabye mukolo ogwo ngeri gye gwatambuddemu twarwaninze ensonga zonna wano ku YouTube channel ya Agaliwo. Osobola okubeera nga checkinga koko twagutaddewo mukolo nga bwe gwatambudde ogwali Pazo kuviira ddala nga beeteekateeka okugenda mu maka g'abakadde ba Pazo paka nga bakomyewo buli kimu twakitaddeko. Just twakozesezza eddakiika zaadde 15 ne tusalaasala omukolo gwonna mu bujjuvu. It was such a very beautiful function. Pazo yakoze okukyala mu maka g'abakadde be officially era anytime ekisododo luyimba lwalina so ekisododo Pazo agenda kubanga simanyi kye yali ategeeza mu kisododo ekyo but gwe manya nti anytime ekisododo ne Pazo kigenda kubanga kiggwa bugwi n'obucungwa ayogera ku micungwa mu luyimba lwolwo but yamaliza bambi musajja watu naakola omukolo. In fact wetutunulamu ku listi y'aba celebrities abakikoze Waikibenda of recent twajja wano weekend emu emabega naye yagenda mu maka g'abakadde ba mukyala we. It was a very beautiful function. Bintu byali birungi nnyo. Abatuuka ku Waikibenda Irene Ntali naye ebintu yabikola officially naku ziringa 3 zokka 4. Wetuva mwana mulenzi oli owa TikTok Rama, one of those guys abantu gwe balabanga musajja wa bigambo bingi muyaye yakikola officially n'omukyala. Tuli ku mwaka guno abantu ku bantu abatunuulirwa oba abagobererwa Leviction one time affair wamu ne Dizaawu ya Luziunda ekintu bakikola ne bakiggusa. Man of God ne woman of God bali wamu bati. Era baatugamba nti anytime man of God wabeera ne woman of God bagenda tuzaalirayo ka child of God very soon. But wow, baby Gloria mujja kujjukira essanyu lyali lingi erinnya zaala nga yatunyonnyola n'ebyomuko. Baby Gloria naye omwaka gubadde guno gwennyini ogwa 2025. Bwe tuvaawo awo Solomon Kampala ono naabeera mutabani wa Bobby Wine naye nno yamaliriza okuba nti aproposinga eri mu girlfriend we lwakuba si waffe waano girlfriend weeri mwana wa langi ezo ezitukulira ddala ezitali zaffe ezawano. In fact gye buvuddeko ne Abamakas owa Chameleon naye yatwanjulidde kabebi ke bannange. Kabebi nga kambala ekigatto kiri ekyasalawo kalina ekigatto omukwano gwange ako ke kabebi ka mutabani wa Chameleon Abamakas. Kale so emikolo gyo gikyatojjera ba celebrities omwaka guno bagwefugidde ddala nga bagenda mu maka g'abakadde b'abaninkini baabwe in that line. So Bad Black naye is also following suit muline efaananako bwetyo. So 3 December mulinde omukolo guli va omwange. Kale bwe tuvaawo awo over the weekend twabadde n'ekivvulu kya Omega 256. Ekivvulu kino bw'oba okyetegereza
nga bw'otagenda nnyo wali maaso ku stage kwata kamera waliwo ebyana ebirina ettima ekivulu kyali kigenda maaso ne bidde emabega ne bitandika okukwata video nga bigamba lwaki akawunti eri empty ekivulu kyo mu mazima bwe wetegereza abakwata videos emabega wa sheno we batundira ebyokulya tewaali bize nnyo kiri awo ekisaawe ng'okitunula nga tekirina bwa bize bungi so bangi bagamba nti ekivulu Omega kirabikanga tekyamuyisa bulungi n'akamu waliwo abaana bakwata zi aerial view ezo batate wamu ng'olaba sayidi eri kamera nga bwebaako gyetunula bweti ine ebintu byeraga ebitali birungi. In fact, one of the highlights ezabaddeyo ku show ya Omega 256 mwana munezi amanyiddwa nga omukunja atasera omukunja tebamugobye ku stage omukunja yabadde aleeta ebya politics ne bamugamba mukama wange wano we twazze eno sho siya Yes, make some noise. Thank you so much. What is happening? Owaye Omega one love lwaki tojita Shiwawini lwaki tojita Anko tetukola politics wano twaze kuba ndongo Omega kitageza politics ino si bya politics yanko kano kadongo ino ndongo sata shoni bana bamama mukama abankumire. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Gwete yogenda kya politics gwe kamazi tudde mu ndongo DJ. Let's see. Turistade. Rugago. Turistade. Tugane Marshall. Turistade. Mwebale kuwagira Omega 256, ladies and gentlemen. Mwebale kuwagira Kadanke, brother. Yeah. Mwebale nyo. Yeah. Alright. Okay. Eyo no yembere yabaddewo omukunja atasela nga abasajja bamugamba nti omukunja atasela ku stage wano tojja kwogera bintu bya politics ko omukunja olinga kati abaana batandise okutambuza obutambi bwa interview gye buvuddeko. Omega yali ayogera ku Bobi Wine bwe yali avuddeyo n'alumba abayimbi ng'abayita babbeega. Omega ayina ebintu bye yayogera abamu bye bagamba nti tebyasanyusa bawagizi ba Bobi Wine n'aba struggle nti tebaasanyuka kubanga yalinga atyoboola His Excellency Bobi Wine. Sonzo okusituka ne ngamba nti ngenda lwanirira my royalties tekinfuula ate musabirizi twawule ebintu bino teri yasi tusenagenda nagamba bannange mutuwe ku sente tuli bubi nedda but we are telling them bapasinge copyright law tufunemu okitegeera wano omuyimbi waba tagenze ku stage aba ajja fanjala kansooke ntegeere kino federation ziri mmeka Bobi Wine ayina federation abamu bagamba nti bakirizigana ne Bobi Wine ku statement yeje. Then they are taking things political. The problem with Bobi Wine is that he's being commanding. Yerabira nti ate wajja mu industry ayogeranga muganda waffe tayogeranga politician. Naye wayinza okuba waliwo abantu abagamba nti ono muyimbi munene ategeera nnyo oba kitegeera tumukiririzaamu nnyo naye ne weerabira nti naye muntu atuuka n'akola ki n'akola ensobi oba kitegeera waliwo wetutuuka nga ssebo olina kulowooza nnyo bw'oli bw'aba akugambye nti si yalamaani ffe tuli yala blood twetaaga obusente bwaffe big artist kifena nga tubbibwa. Bino biseera byebiseera katolu bwama oyaviira mu bulamu bw'ensi eno awumera emirembe. Bobi Wine emu ku speech ezo ze yakola Omega had this to say. Come on, fena tuli bayungwe wano. Oba kitegeera. So toyina kyongamba, there is no difference. Byokola n'oli abikola. Mugenda mu studio ne mute nyimba ne mu promotinga ne baba bookinga the same way.
the only difference is that gwe abakumanyi bangi ku booli. Ye ensobi mu ddiini we tuba tusoma batugamba nti muzaddewo ye Katonda wo ku nsi, naye omuzadde alina waatuuka n'agamba nti kola ekintu nga nze ndi mukyala musiraamu. Omuzadde ayinza otuuka n'agamba nti tukole kino na kino n'ogamba nedda, Qur'an tekikkiriza. Togenda situka omujeemere bubi, but you're going to be like nze olaba nkutegeera bulungi but I'm not going to do this. Ngenda situka ntya ngamba omuntu agenda osituka ngambe mani nze siri yala. Naye nga naye amazima agamanyi nti ebe sente bakola ki bazirya. Exactly, that means our money is there. We are not begging, we are asking for our money. Me, I haven't seen anything. Yeah. We want some UPR. Yes. So they never quad visa. What is the lowest currency we have? 50. Newe gaba atano. Hina yala man. Yes. Tali yala. Efe tuli yala. Twagala sente zaffe. Tetwagala kumanya oba oli yala oba toli yala. But naffe twagala kumanya nti tuvudde tutya mu yala. Tukola zivaawa. Yeah. Bigambo bya Omega 256 gye buvuddeko era yavaayo n'agamba nti Bobi Wine talina kye yali abayambi yadde. Nekoleredde. So you cannot tell me nti buli ali eyo asuubira okulya okusabiriza asabe kasente ka government. No. Because ye agamba yakwata oluguudo olulala wadde akyali ali mu kuyamba mmwe. Batya. Yes. Batya tuyambye atya. Okay. Yayita atya mu Hilderman. What has he done? Hilderman Bobby. Agamba yabaleetera Hilderman. Nedda. Parliament kuba ndi boogera ku nsonga ya copyright. Era ne bamuwalivu. Omuntu gwe nawulira yayogerako ensonga yali Hilderman. Siwuliranga nti Bobby yali akyogeddeko. No offense. Bobby talina kye yannyambye. Okujjako okusituka n'agamba nti fe abali mu kulwanira rights zaffe tuli babbeega. Munange tukwagala nnyo muganda affe and we are not beggars. Nze okusituka n'engenda n'enkongona omupangisa ne mugamba ezange mba siri beega. No ye Omega 256 bangi bagamba nti mwakatambyako waliwo bangi abaakalaba naddala ku side ya struggle ne batasanyuka nti yandiba ensonga lwaki ebintu byatambudde bwe bityo nga we byatambudde. In fact, let's have Edikezo had a moment ku show ya Omega 256. That was Edrisa Kaunzo Msuza ku show ya Omega 256. So I think that is it for now. Today is a Sunday. Nakusomwe ziri ya 21 September. Jagala kutegeza kuba naffe yaba Honey Bites bagamba nti balina package y'omwana adda ku ssomero. Boba nti omwana we yagala kumusibirira ntanda ebyokulya ebyokuba nti atwala ku ssomero basobola okuba nga bakufunira daddies empomo okuzaama, bagiya, mawogola, binyeebwa, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts ennungi eziwooma okuzaama. Banaffe aba Honey Bites bajja kubanga babikolako. Mukadeke kamwe osobola okuba nga ordaringa pizza eza buli size bazikukolera kasito okola order bazidelivaringa wonna woba ozeetaaze. Mukadeke kamayina ne cakes eza buli mukolo, birthday party, kwanjula, kuhingira, mbaga byonna. Banaffe aba Honey Bites ku 0709 787508. Mukadeke kamu jagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi balangi bagamba nti olina ekizimbe kyo omalirizo kizimba katsawa ya kisiga langi bakubireko. Olina ekizimbe nga kirina langi ekaddiiridde oyagala kizza bujja, Alson Painters UG bali ku 0705 19 36. Kale katumalize ne sports olunaku lwaleero tusibule tugalewo. Andre Onana Biebe. Onana omusajja oyo yali ku Manchester United.
olunaku lweggulo ku Saturday Onana yakoze ekyenjawulo. Onana alaze nti oba Man U ye yali obuzibu oba kiki. Onana mu mipiira ebiri gyokka gyazannye ne ttiimu ya Trabzonspor wali Turkey. Onana olunaku lweggulo yakoze assist. Yes, a goalkeeper Andre Onana yakoze assist olunaku lweggulo. Omupiira ogwo in fact gwaweddeemu emu bw'oba ogwetegereza. Omupiira gwaweddeemu emu wabula goal ya ttiimu ya Onana eyateebeddwa emu yokka. Onana ye yakoze assist eyo. Goalkeeper yalabye omupiira gwabadde guyingire eddakiika 7 ng'omupiira gutabuse. Onana stepped up n'agenda n'akola assist. Oba onfuna bulungi. Onana yakazanya emipiira ebiri gyokka z'eddakiika 18. Yakazanya emipiira ebiri gyokka ne ttiimu y'abannaffe aba Trabzonspor. But Onana yakoze assist kula amalungi. Oba vo omwange. In fact omupiira ogwo nkugambe gwawedde emu. Gwawedde emu. But Onana did the assist. Omupiira gwabadde gwa Trabzonspor yabadde azanya bannaffe bano. In fact it was yesterday Saturday. Yes, it was yesterday Saturday. So Trabzonspor yabadde ezanya ne ttiimu y'abannaffe aba Gaziantep. Gaziantep. Omupiira gwawedde emu. But Andre Onana yavuddeyo on top. Gaye yateebye goal y'abannaffe. In fact Gaziantep ye yasoose okubanga eteeba goal mu dakiika yabadde ya 39. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Kevin Rodriguez ye yakoze goal eyo. Ne guumula M0 ng'Onana ttiimu ye bagikulembedde M0. Wabula twayingidde dakiika zaabadde 7. Onana agenda olaba ebintu nga tebitambula bulungi. N'ava mu goal na stepping up ne yeeyongera maaso. Nayongera okubanga asindika omupiira nga yeeyongera maaso okakananga Onana akoze assist era yaweereza mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Paul Onwachu. Onana yakasuseyo oba yasambye omupiira ne gugenda mu maaso yadzinga nkaaga. Assist eyo. So omuzannyo oyo wa Trabzonspor n'afuna omupiira mwana mulenzi amanyiddwa nga Paul Onwachu n'atambula bulungi nnyo n'eddiba n'ayita mu badefenda babiri. Kikipa kyabadde kijja kireeta amanankani n'akiyisa akaati n'akuba kagola akabadde akalungi ennyo. So Onana emipiira ebiri gyokka gyazannyidde ttiimu eno. Omupiira ogwasooka yakola saves 8 era ye yali man of the match. Game ye yasookedde ddala. Kati eno yabadde game yakubiri ng'azanya bannaffe aba Gaziantep Turkey. Onana n'aweereza assist yabadde ennungi ennyo. Kati abantu batandise okugamba naye Man U eno eyina buzibu ki? Man U yo nga ttiimu eyina buzibu ki? Onana bwe yavaayo yafuuse world class player. Ebintu byakola biwooma okuza. Meanwhile, Manchester United olunaku olweggulo yasinsimudde bannaffe aba Chelsea goals 2-1. Man U yawuttudde Chelsea 2-1. In fact omupiira guno Man U babajjigu kuba omutendesi Ruben Amorim. Tetumanyi kye yandyogedde. But abawagizi ba Man U basanyufu nnyo. Waliwo gwenda byawo ng'agamba this is the best team in the world. Ne mugamba ekigambo best ekyo ndowooza tusooke tukirindeko naddala mu kaseera kano Man U keerimu akaakazigizigi. So that is Manchester United for you. By the way, tusobola n'okubanga tuyitako mwalizaati nga bwe zaatambudde olunaku lweggulo. Yes, olunaku lweggulo empiira nga bwe gyatambudde bw'oba weetegereza. Mipiira mingi egyazannyiddwa olunaku lweggulo era bingi nnyo ebyabaddewo, but tutunudde Premier League yokka Bungereza. Mipiira nga bwe gyatambudde mukwano gwange bw'oba weetegereza. Liverpool yakubye Everton gwawedde 2-1. Mwana mulenzi Ekitike ayongera okubeera okulaga amaanyi mangi wamu ne Ryan Gravenberch. Bannaffe aba Brighton omupiira gwawedde 2-2 ne Tottenham yavudde mabega okubeera nti esnatchinga akabonero. Burnley ku Nottingham Forest omupiira gwawedde 1-1. West Ham yakubiddwa bannaffe aba Crystal Palace. Wolves yakubiddwa goals 3
Leeds nga yegikuba gwawedde 3-1. Mani omupiira gwawedde 2-1 wabula buli omu yafunye red card mu mupiira ogwo. Mani yafunye red card side ya Casemiro. At the same time Chelsea goalkeeper waabwe amanyiddwa nga Sanchez naye n'avaayo ne red card. Fulham yakubye 3-1 ng'ekuba bannaffe aba Brentford. That was a fixture yabadde surprising okubeera nti Fulham yatudde ku Brentford n'amuwutula goals 3-1. Real Madrid omupiira yaguwangudde 2-0 ng'akuba Espanyol we tugendako Spain. Girona bamukubye goals 4 Levante. Girona yafunye red cards zaabadde 2 bwedu. Deportivo Alaves Sevilla yamukubye. Sevilla yakubye Deportivo Alaves 2-1. Ate banafa ba Villarreal ne bakuba Osasuna 2-1. Banafe no red card. Osasuna yabadde ne red card. Valencia yakubye Athletic Club 2-0. Athletic Club oba Athletic Bilbao nga ina ekibumba. Batugendako Italy Bologna yakubye Genoa 2-1. Hellas Verona ku Juventus gwawedde 1-1. Juventus yalemereddwa okuba nti akuba Hellas Verona eyabadde ewaka. AC Milan yakubye Kiwundi goal 3-0. Bwetugendako German banafa ba Augsburg ne Mainz yawangudde omupiira 4 nga ina ne red card. Hamburg SV yakubye Heidenheim 2-1. Banafa ba Hoffenheim bakubiddwa goals 4 Bayern gwawedde 4. Werder Bremen bamukubye 3 Freiburg kwawe. RB Leipzig yakubye 3-1 nga kuba banafe aba Cologne. Bwetugendako Ebufaransa Nantes gwawedde 2-2 ne Rennes. Banafa aba Brest bakubye goals 4 nga bakuba Nice. Ate Lens ne kuba Lille goals 3-0. Mukwano gwange abalile bafiiride mu byemizannyo. So I think ezo ze zimu ku games nga bwe zatambudde olunaku olw'eggulo. Emipiira gyatojedde here and there. So ensonga bwe zityo bwe zaalabise. Kale mubeere bulungi mikwano gyange mugira mubaayo abasiddi omusunsuzira erinnya lyange agaliwo gwe mukutu. Mubeere bulungi Mukama agirenga akyabakuuma. Thank you so much. Have a blessed weekend and a very beautiful week ahead. Thank you.